mbeere eno ekirungi ffe tuvaayo ne tubagamba era njagala ensonga eno mugitwale nga nkulu bannayuganda bannaffe ensonga eno mugitwale nga nkulu tomala gabuukirabuukira kigaali kyotamanyi tomala gabuukira kigaali kyotamanyi munnayuganda ogenda kutomera nabagamba Kyagulanyi driver waffe atuvuga era gwe tulina okutunuulira Bobi Wine waanaavaayo n'akola statement mwemulowooza Bobi Wine musiru Bobi Wine si musiru okubeera ng'ali mu kintu kino paka kati n'abo bennyini abaali beewaddeyo okutulwana Bobi Wine tajjangayo mundu n'agitunuza mu muntu era beegoba bokka the likes of muganda wange Mayinja Babajjo Basajja Mivule naye kakati buli buloga waba yagala okufuna mileage n'okubaako kyakola oba okufuna akasente okuva ewa mukulu Tibahabulwa akola atya agulawo omukutu nga gwekuusa ku NUP nga gwekuusa ku struggle bwatyo bwafuna mileage n'afuna ba followers n'atandika okuzimba political propaganda capital we ng'ayitira ku Kyagulanyi kubanga akimanyi abantu kasitodekako people power stroke Kyagulanyi ofunye viewership. Mikwano gyange mbalabula mwegendereze tomala gabuukira gaali yonna gy'osanze eggaali ezimu zizimbiddwa dikiteeta abantu abo mubeetegereze nnyo abeefuula mubayiwawo nnyo omubiri abantu abo mubeetegereze nnyo mikwano gyange sijja balimba mubayiwawo nnyo omubiri osooka weebuuze Kimbugwe azza atya bw'aba ayogera Kimbugwe akulaga nti azze abadde mu background ne meetinga gundi sooka weebuuze obadde oba meetinga under w'ekijju obadde oba meetinga ku jjuuki okitegeera ekirala Kimbugwe ebyo ebituli by'otandise okuba mu NUP tetujja bigaana kubanga naawe oyina olukusa okwogera ku kintu nga munnayuganda ng'omuntu yenna naye why now lwaki kati nga basonda sente okugulira buli muntu okulaba nga abamu basirika either you keep quiet oba otandika okwogera bye baagala. So bannayuganda bannange mwebereremu, don't be driven. Kimbugwe yajeyo True Colors era biprogrammu bingi byategese kukola si Kimbugwe yekka nno mikwano gyange. Tetwagala kutandika bato ku kitimba wano. Naye olw'okuba tulumirirwa bannayuganda tuvaayo ne twogera ku bintu bino. Kakati waliwo mikwano gyaffe abalala be mugenda okulaba bino mbibagamba. Nabadde n'akateekayo lisiti ne mubiraba. Ate nga si enkomerero bakyajja. Naye buli anajjayo omutwe gwe nga weeteeba nga tukugatta ku lisiti. Njagala bagamba bannayuganda abatulaba tomalaga followinga buli muntu. Tomalaga. Who is Kimbugwe okuyimirira n'alowooleza abantu emiliyoni 44 oba miliyoni 35 okusinga ababaka ba parliament. Gwe Kimbugwe oyagala kuŋŋamba mbugwe walaba Louis Rubongoya ne personal wa Kyagulanyi nga ababaka abali mu government abali ku opposition bo tebakiraba mbu amaaso gabwe maggale. Ebintu ebimu bannayuganda mu bitunuulire. Don't be just diverted. Towuguka na buntu butono. Mubere focused. Enaku wasigadde mbale okulayira. Kyagulanyi asigaze enaku mbale okulayira. Kakati embeera eno bweti mugisuubire. Njagala kugamba gwandaba mukwano gwange. Bakoze buli kimu okulaba nga struggle esizinga down. Naye obuzibu ffe abantu abawagira Kyagulanyi oba enkyukakyuka okuwagira kwaffe tekuli ku ssente, kuli ku mutima. Onfuna bulungi, okuwagira kwaffe kuli ku mutima. Kyova olaba gavumenti ebukuta side A and B egamba naye bannange ono muyayi yakikola atya. Kyagulanyi tagula muntu. Kyova olaba
banu tibaabulwa bakozesa abateeka mu ssente okubajja ku mulamwa. Okitegera kye nkugamba, gwe weebuuze Kimbugwe ebintu bya bitandise mu campaign trail na mulabakaawo nga tayogera ku Lubongo ya nabalala. Lwaki azze kati musuubire ebintu bingi mweno period gye tugendamu kubanga nzibu. Gwabadde takimanyi pulezidenti waffe ganywemu ku lwendo lw'amazzi. Gwabadde takimanyi pulezidenti waffe Kyagulanyi tetugenda kati buno obudde bwe tulimu tuyina mukuumanga kalira kubanga bamunoonya bamwetaaga mweno moment muganda wange Kyagulanyi bamwetaaga abantu abamu abamusemberera kwegamba gwatesiga tajja kuwa time. Gwatesiga tajja kuwa time. I'm telling you. Kubanga eno sawa gye tugenda mu nzibu abantu nga Kimbugwe mubasuubire. Bagenda creatingawo ebibozi balete abagamba nti nze ndi mujulizi, nze bankola kino, why now? Lwaki kati? Nga muganda wange Kojja Omugezi bwe yabagambye ebintu ebimu, nange nzize kukkaatiriza nti aba abantu baani uliriza ne kino. Esawa ya leero wana Uganda bwe tuli, ogenda kulaba ebibozi biwadde tokyalaba. Banji bagenda kuvaayo nga beetonda banange mutusonyiwe, banange rege baagala public sympathy. Naye Bobi Wine yabagamba ffe twabateeka mu public court. Buli eyakola omusango eri Munnayuganda public court gye twamukwasa. Bino byajja musimanya lelelele banange Bannayuganda tusigale nga tuli ku mulamwa. This is not a blame game. Walube nalabye abatandise okujja nalabye omukulu simanya ayogera simanya abantu be basiba mugenda kola bagana bate tuli wano babuli ya plan B. Bobi Wine bagamba tulina plan A ya kujjako Museveni, plan gye tulina B yali yabeesije. Mumpulidde bulungi mikwano gyange kakati bwe tuba nga tulina commander in chief naye nga bannastruggle ate abamu abeefudde bannastruggle mutandise omukubaakubamu ebituli. My friends, tubalaba ate tetugenda kubakkiriza kwonoona lutabaalo luno lwe twayingira. Munfuna bulungi, tetugenda kukkiriza kwonoona lutabaalo luno lwe twayingira. Kimbugwe weewumuzeeko, tukimanyi walidde akasente ng'abalala naye tetugenda kikkiriza. Era Bannayuganda tubasaba tomala ga following page gy'otamanyi. Mboli avuddeyo awanisa Ambuleera, mboli avuddeyo awanisa Ekikonde, mboli akoze simanya the struggle, tomalaga. Onfuna bulungi, obwo bwe bubaka bwange era nkusaba gwajja naawe obwongereyo kubanga wetugenda walala. Eno phase gye tugendako giyite tujja giyita 3 phase, giyite 3 phase kubanga Kyagulanyi ye president yalondebwa. Essawa ya leero njagala bagamba gwandaba n'amawanga gennyini amalala gakyalemedde okulicognizinga Museveni nga president. Gwe tuweebuuzaamuko. Bungereza yagaana, Amerika yagaana, bikwano gye wano ebunaayira baagaana. Kabeera omugenzi Magufuli yagaana okulicognizinga Museveni nga president. Kabeere mukwano gw'oli Kagame. Ebintu ebyo Bannayuganda temubiraba. Wabula oli n'ava eri n'afunayo buddata n'atandika struggle bagisuddewo. Lwaki kino tekikolebwa bwe muganda wange totutegeerera. Totuwa concept kwe tutambuliza struggle Kimbugwe. Baagala kati okutunuuliza Bannayuganda mbu struggle efeirinze kuddiru ki? Struggle tena failinga mikwano gyange. Tuli ku mulamwa 100%. Njagala tutunuulire omuntu omu Kyagulanyi Ssentamu ng'ate naffe tumuyambako.
wavaayo n'agamba kino, wavaayo n'agamba kino, wavaayo n'agamba kino. Embeera bwetyo bweri, suubira ebintu mweno situation gye tulimu. Bagenda tuvuga bwe bato naye tukyali ku mulamwa. Obubaka bwange bwebo mikwano gyange. Don't be diverted. Ebibozibozi bigenda kujja bingi. Biprogramu bingi ebigenda okujja. Okirabenga ekiri ku struggle yalaali naye ng'ebyaddala kawaani. Ompulira bulungi ng'ebyaddala kaki? Nzize kukatiriza nsonga y'aba bloggers abasasuddwa online. Banji. Nkiddamu. Nkubawo nnyo wano kubanga ebiseera ebisinga be bantu abatutwalira obudde wano ne bakyankalanya struggle gye tulimu. Beefuula kye batali. Beefuula. Ba bloggers bakyali kuluutinga. Nabagambye bigayo yankubira. Buli muntu ng'alina page erabibwa abantu abasukka mu 5 nga wa people power nga bano baluyongoyongo abaana bakalaba babakubidde. Ekyo nze nkikugamba kubanga it is a reliable source. Ekirungi bye nabagambye mutandise biraba. Nabagambye ku bajjo mwatandise mulaba. Banji be mugenda okulaba nga babadde basirise tebakyalabika esawa yolo nga bavuddeyo. So mweberere mba Uganda Kimbugwe weberere mu Uganda wange. Uli kyali wange ne weberere mu. Information gy'obadde otuwa tebadde mbi obadde ogezaako okubaako ekintu ky'otuning oba ky'oleetawo naye tibahabulwa kasaya kunyize pesa. Gwe nenkuta. Nenkuta muganda wange. So obubaka bwange bwe mikwano gyange mbagala nnyo mweraba.